Ng'ebimu ku bikujjuko ebikulembera okukuza olunaku olw'amazaalibwa g'eggye ly'eggwanga Updf agabeerawo buli nga 6 omwezi ogwokubiri. Abajaasi mu ggye lino bakola ebintu eby'enjawulo eby'okuddiza abantu. Mu bino mulimu okugaba obujjanjabi ssaako ne bulungibwansi ng'era mu bbanga eggye ly'eggwanga lye limaze mu bikujjuko ebikulembera olunaku olwa Tarehe Sita mu bitundu by'e Kigezi lijjanjabiddemu abantu abasoba mu mitwalo 4 mu kasanvu nga kano Dr. Francis Xavier Bakehena akulira ebyobulamu mu Updf bw'annyonnyola. We have had a number of services provided to people of Kigezi and they are very happy. Anticipated to cover around 35,000 people, patients, but surprisingly we have overshot that number. We are now, if we add today and half of tomorrow, will be almost 47,000 attendance we have recorded so far. And in those, we have had several surgeries, approximately 185. Ono alaze ng'endwadde ezisinza okujjanjabwa bwe mulimu omusujja gw'ensiri, amannyo n'endwadde endala, ng'era agamba nti bakizudde ng'omusujja gw'ensiri bwe gweriisa ennyo enkuuli mu bukiikakkono bwa Kigezi, so nga ne kansa ow'omumwa gwa nnabaana agamba nti yeeyongedde mu bakyala ku bitundu 8 ku buli 100, ekintu ky'agamba nti kyeraliikiriza nnyo. Malaria, but not in South Kigezi. Malaria is rampant in the North Kigezi, in Kanunga and Rukunjiri. The other conditions, hypertension is too much. That is high blood pressure. Old people here and even the youth are suffering from hypertension. A long way to have screening, cervical cancer screening in women. So far, the positives, when I say positivity, means the rate. We have almost 80% positivity of cervical cancers in the region. And this is a very dangerous condition, and which can be treated, it can be prevented. So the health services in Kigezi should also look into that area, especially concerning our mothers. Ono asuubiza abantu b'e Kigezi abalongooseddwa nga bwe bagenda okusigala nga babalondoola okutuusa nga bawonye bulungi. In those, we have had several surgeries, approximately 185. The most surgery that has been performed here is herniorrhaphies. Herniorrhaphies is the correction of hernias. Most people in Kigezi have hernias, which we have seen in other regions like Busoga, and we have attended to most of them. I'll later on give you the numbers. And then the second one was the excision of swellings, including lipomas. Kimera David yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.